Kaliisoliiso omujja Beti Kamya n'abamyuka be olwaleero lwe bakwasiddwa woofiisi mu butongole. Okumala omwaka n'okusoba, woofiisi eno tebadde na Kaliisoliiso oluvannyuma lw'ekisanja ky'omulamuzi Irene Mulyagonja okuggwako. Ng'oggyeko Beti Kamya, abalala bakwasiddwa woofiisi ye Dr. Patricia Achan Okiria ne Anthony Mugisha Muhairwe. Kamya aweze okukola obutaweera okulwanyisa enguzi awatali kulinda bulinzi kumubaggulizaako olwo alyoka ayimukiremu. Gati inspector of schools gwe mumanyi n'essimu ye mugimanyi naye amala kubatemyako ku lunaku gundi ngenda kujja mwetereeze ne bbaasa nzisangawo mbimanyi abamu tulina ku masomero so kati ngenda kukwata omuntu yenna gwe batamanyi mugambe nti genda ku ssomero gundi ombalira abasomesa abaliwo n'abaana abalimu ondeetere report nga ne headmaster takola ki tamanyi. Ekimu ku byagenda okutandikirako kwe kunoonyereza ku bulindo bw'ensimbi obwateekebwa mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 ssaako ssente z'emyuga. Naffe ebitujja enviiri ku mutwe ze ssente za COVID, ssente z'emyuga. Oli n'awandiika erinnya nawe nga ssente za bodaboda n'awandiika erinnya lye oba bodaboda n'atazifuna ate ng'akyatudde mu ofiisi eyo zero tolerance. So ebyo mpulira nga njagala kubitandikirako essente z'emyuga ne ssente za COVID engeri zezikwatiddwa. Wabula kampeyini y'okulwanyisa enguzi eyinza okufunamu omukoosi kubanga wetwogerera abakozi ebitundu 80 ku 100 si bakakase ku mirimu nga ne contract ze balina zisigazzaako ekiseera kitono okuggwako. Omu ku babadde abamyuka ba Kaliisoliiso Mariam Wangandya ayagala wabeewo okukyuka mu tteeka ng'abamyuka ba Kaliisoliiso basobola okutambuza obulungi emirimu era nga balina n'obuyinza singa Kaliisoliiso tabaawo. Interviews for the position of supervisor were conducted over 1 year ago, but results were never released due to expiry of the term of office of the Inspector General of Government. This process has caused a lot of tension and insecurity among staff, whereby currently over 80% of the staff are operating on 6-month contracts. Ofiisi ya Kaliisoliiso emaze omwaka ogusukka mu gumu ng'emirimu tegitambula bulungi okuva omulamuzi Irene Mulyagonja ekisanja kye we kyaggwako n'agivaamu.